Masaka gye tukedde okuzuula ekituufu ku ttemu eriwulirwa mu disitulikiti eno n'endala eziriraanyeewo nga Lwengo, Ssembabule ne Bukomansimbi. Ebyalo okuli Kimwanyi, Gayaza, Mwalo, Kisoso n'ebirala bye byakasembayo okulumbibwa. Ekyabakuza kilomita nga 4 okuva mu ttawuni y'e Masaka we tusookedde era ng'ebyalo Kyabakuza NB abagambibwa okuba batemu bakabirumba enfunda 2 mu wiiki emu. Keti Namatovu y'omu ku batuuze abalumbibwa mu kiro ekya 31 ekyabakuza era atulojjedde bye yayitamu mu kiro ekyo. Kuba yali etandikiriza okutonnya bweti n'empulira abakugu enzigi n'embazi. Kati bwe nawulira bwenti n'engolokoka n'enkuba enduulu, ntandika okukuba enduulu. Ennyongera nduulu yokka manyi nti okufa kuntuukiridde, sirina kirala kyokka enkuba ng'ekola ki? Naye ng'enduulu y'abaliraanwa nagiwulira nayo. Namatovu atulaze engeri abazigu gye bamenyamu enju ye nga bakozesa embazzi. Nga nkankana nze nga sibyendiko ebyoku nsi nga ntegeerera ddala nti kufa. Okufa kwe kutuuse. Era n'ennyumba n'engisalawo n'engiddukamu n'engenda w'omuliraano. Ku olwo abazigu baalumba ennyumba eziwerera ddala era abatuuze batubuulidde nti nga n'ebyokukuba enduulu mpaawo ayinza kuyamba. Baasooka Ssembabule nga tutuulira Ssembabule. Olunaku lw'eggulo abasula mu Ssembabule babadde kuno nga badduse Ssembabule bagamba ate ekiri Ssembabule nakyo kyatandise kati babakubirira ddala masimu live ndi halo gwe gundi tujja. Ekisinga okweraliikiriza Namatovu n'abatuuze abalala basangibwa ku kitundu kino nti abantu bano abalumba amatumbi budde oluusi n'ensimbi bazibalekera nga bakyebuuza nti abantu bano baagala ki, ani abasindika era bavaawa. Kubanga kati omukyalo oli ogwe baatemye n'omwami we, omwami gwe baatemye n'omukyala we baabalekeddewo ssente. Baabalekeddewo ssente. Ssente bwe bazibawa tebazaagala, abalala ssente bazitwala, abalala ssente tebazaagala, abakazi babakwata, kale ne tutya. Padeziwo ku Kyabakuza amazeeko emyaka egisoba 30 atubuulidde nti abazigu bano bagira mu polisi ekika kya Costa olwo ne batandika okugabanyizibwa mu mmotoka endala ezaabatambuza ku byalo ebirala gye baakola omunyago gwabwe ku lunaku olwo. Bakwata nakati kugamba buli nnyumba bagenda bayika kugamba oli tajja kuba nduulu ate onamudduukiriza. Kubanga twakizudde luvannyuma nti asajja bajja ne Costa namba ne bagipakinga katale wali waggulu ng'ejjudde abavubuka abato nga buli muntu alina ekisawo kye ekiddugavu nga kirimu n'ebikola. Tweyongeddeyo kilomita endala emu okutuuka Ekyabakuza B okusanga Yiga nga naye yalumbibwa abazigu mu kiro ekyo. Newankubadde abalala bagamba nti abazigu bano tebatwala nsimbi, Yiga atubulidde nti abazigu emitwalo gye 10 baakuulita nagyo. Twali twebaseetyo ne bajja ne basamba enzigi olw'emmanju n'olw'emiryango ne bayingira ne batusaba ssente. Wonna bw'oba ozikoze baba bazimanyi n'omuwendo gwaba beetaaga era bafuna omuwendo gwe beetaaga bakubako ne balance. Ekisinga okwewuunyisa ku bazigu bano kwe kuba nti basuula ebibaluwa bye bakuntumye okulaga ebitundu wamu n'abantu be baddako okulumba. Tebatya nti oba poliisi weeri, tebatya nti oba mu abantu twabagambye tebajja kujja bajja. Kati tukole tutya? Ebibaluwa bino poliisi ekakasizza okubifuna era ebimu NTV byerabyeko biriko ebyalo nga Bbunda, Buwenda, Kisita n'ebirala nti bye biddako okulumbibwa. Bino biriko n'obubaka obulala obulagira buli muntu agenda okulumbibwa okutegeka emitwalo 20 olwo awo n'okussibwako ekiso. Tufunyeemu amawulire agagamba nti abantu abamu babadde beewandiikira ebipapula bino basobole okulaga ebyokwerinda nti waliwo ekizibu mu bitundu byabwe, naye nga tufubye okulaba nga disitulikiti awasinga tutuukawo abantu basobola okubeera nga baguma. Omwogezi wa poliisi mu kitundu eky'amaserengeta ga Buganda Diana Nandawula atubuulidde nti bakakwata abantu 21 abateeberezebwa okubeera emabega w'ebikolwa bino. Tukyalina n'amannya amalala ag'abantu be bagenda balonkoma nti balina kye bamanyi ku bulumbaganyi buno betusuubira nti essaawa yonna nabo tugenda bakwata. Kyokka Charles Sekyanzi nga yakwatibwa ku lw'omukaaga akawungeezi n'ateebwa olwaleero atubulidde nti poliisi abakyamu bakyagibuze nga kati ekwata batamiivu beesanga mu bbaala obudde obw'ekiro. Naye ng'era abaana bangi nnyo be bakwata ne bakusanga kati mu lukuta akaveera k'omwenge essaawa zino era bakukwata ne bakuteekayo. Tutuuseeko n'Ekyabakuza Central mu maka ga Manisulu Kizito ne Prosi Nansamba be twabalaga ku lwokutaano lwa wiiki ewedde oluvannyuma lw'okulumbibwa. Bano kati bapookeza mu ddwaliro Ensambya.
abatuuze b'eno bakyawangalira mu kutya okw'amaanyi. Nze ekiro nagenze ewaka nensanga omukyala ng'akuba omwana naddusa emisinde katangwe ne wansi nga mmanyi nti ababbi baakoze eki baatuuse dda. Kati abakulira ebyokwerinda okuva mu poliisi n'amagye e Masaka batuula bufofofo olw'embeera eno. Mu disitulikiti endala omuli Lwengo, Bukomansimbi ne Ssembabule, effujjo ery'ekika kino lyatandika emyezi 3 emabega, wabula ng'e Masaka gye tubadde olwaleero abatuuze bagamba nti byatandise nga 31 omwezi oguwedde. Poliisi tenakakasa muwendo gw'abantu bameka abafudde n'abalumiziddwa bukya obulumbaganyi buno butandika. Habad Ziwa, NTV wano mu disitulikiti y'e Masaka.